Bano be bakulembera amasomero ga senior mu ggwanga nga bazze okusunsulamu abayizi be batwala mu masomero gaabwe okusoma mu senior esooka. Bakungaanidde Kampala International University era wano minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo Jessica Alupo n'ategeeza nga amasomero gatalina kusosola mu baana kasita abeera ng'ayise. The learners who are considered to have passed that examination should have scored 4 to 32 aggregates. That is the law. Now my appeal to the head teachers is to consider all those children. Onera akubiriza abazadde okwettanira okutwala abaana mu masomero g'ebyemikono baleme okusoma ebintu ebitabayambe wamu n'okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. We should work with them and the ministry to find suitable placements for them. For instance, in like those technical institutions which we have completed constructing across the country and will be open to the learners in June this year. Abanji kati abaana bali ofan tebalina bazadde ate abalala abazadde abaliwo tebeesobola esente yafuuka kasente kati omwana agenze mu programu eyo n'ayiga ebya practical n'afuluma for example bw'asoma bya carpentry ne bw'aba atafunye sente za kutandika omuntu ayinza okumuteekawo n'atandika eventually n'afunamu neyeebeesaako. Wabula abasomesa bano bakukkulumidde nnyo ab'ebyenjigiriza buli kiseera okulema bategekera obulungi kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti baavu okuli ebyokulya wamu n'entambula naddala abava ewala. Tuli bantu ate tukola nnyo twewaayo nnyo ne tukola ebintu bingi n'omutima gumu naye kati saawa eno gavumenti enatuwa grants zetwandibadde tukola ku allowance ne tutambula ne tujja wano ne tweriisa kyokka tebajja kutuliisa. Kati abavudde eggulu abavudde Rukuntiri abavudde Kabaale banaasula wa ku street kubanga kati tewaliwo ssente wadde ez'omusaala gwe nti kaazeewole wadde za grant nti ajeeyo n'agenda kukola ki kuzikozesa akole bulungi. Bali wano naye abangi bali stressed. Ate bwe gutuuse kutandika okusolooza omusolo ku masomero g'obwannannyini bano bategeezezza nga gavumenti bwetakyafa ku baana ba ggwanga kubanga abazadde be bagenda okukafiiramu nga n'abaana bangi ebyokusoma bandibifuuwa mu ng'ombe. Ate eringa egamba kati muveewo ffe twekolere ate nga tekisoboka. Babayita babeere partnership in the USE program. Kati ate bagambe nti ate kati musasule bandibadde instead be babasasula ne baba grant gye bateeka mu masomero gano kubanga omwana wa Uganda mwana wa Uganda teri muzadde ali private teri na mwana ali private. The matter of taxing schools is not a matter of URA alone, is not a matter of Ministry of Finance alone, it is not a matter of Ministry of Education and Sports alone. It is a matter of collective responsibility by government. And in case of any intervention, it is a matter that will get from the private schools through our Commission of Private Schools and again relay back to Cabinet where it will be discussed. And the outcome is again what I will not want to preempt here. Olunaku lw'eggulo gavumenti yavuddeyo n'etegeeza nga bw'egenda okutandika okusolooza amasomero gonna ag'obwannannyini omusolo mu kiseera kino ogutannaba kumanyika na biki bye bagenda okusinziirako okugereka omusolo guno. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.